we natuuka mu ggulu nendaba ng'eri waliyo omuliro ogutazikira sayidi eri ng'eno osooka nosimba layini. Kati omusajja wagamba wojja mu maaso n'omutuukira maaso nga kugamba gwedde eno wakutunuulira nnyo talina kigambo kyakunyega nga kugamba gwedde eno. Kati wogamba nti gwedde eno mugenda sigala muyimiridde, wagamba nti gwe nawedde eno nga namwe musimba layini endala eyammwe ey'okubiri. Kati abasigala ku eno basigalawo nga bayimiridde. Kati ababeera eri nga babagamba muyitemu muyitaawo. We bayitaawo waliwo oba kiringa empuku naye ng'eyaka omuliro, bakugamba eri mu bbanga naye ng'eyaka omuliro mwolina oyita. Nga nsigala wano nga nnyimiridde. Olwo nno ndabye omukwano gwange naye yafa, muganda wange naye yafa nga nsanyukira ngagamba nawe ozze eno konze nange nzize. Naye nga eri ebyokulumbe nga nkyabiwulira, ndi eno mbiwulira n'ebyomulumbe nga mbiwulira. Maama nali mulaba naye nga sobola mugamba nti maama mbadde nfudde. Nga ndaba maama nga waali abonangamba mwana wange otubadde otutiisizza nnyo, mwana wange tukaabye era abantu gye bali ewaka. Konze maama obwedda mbiwulira byonna enteekateeka z'olumbe. Kati natandika okujja nga njogera nga nanaagira. Olwo mu ddwaliro mazeemu ennaku 3. Kati olunaku olwokuna nenjogera kale nembeera nga njogera bulungi nga sikyasobola ebyaddala ddala nga sobola nakuwulira nga sobola kwewulira nga luli. Taata we baabika waddamu n'ofa? Naddamu n'enfa. Taata we baabika ne bakitwala nti ize nti ewaabo bandiba bali muki mu Katemba naye nga wali emadamu Ddijja nabeerawo ko emyezi nga 6 nga naakaddawo nembeerawo emyezi nga 6 nga mbeerawo. Naye kati buli obulwadde obwalinga bunzijira nga bujja ne butwala nekijja nekintula mu kifuba nga tekikyajja. Kati nemanya nti nkoze nki nzizeewo nga nsobola n'okukola okwekolerako ku buli mulimu kwegyo emyezi 6 gye namalawo. Kati egyo emyezi 6 nagitambulangamu nga ndi bulungi. Naye kati obulwadde bwe bwajja bulwadde bwantwala lumu saamanya n'enfa. Obulwadde bwakutwala n'ofa. Kati nga wooli ate wazuukira otya? Wazuukira otya? Tubuulire. Era nga mbawulira byonna bye boogera, enteekateeka z'okuziika nga ekizindalo kyonna bye bikyogera mbiwulira nga ngamba nga sobola kwenyinya bwe nti oba nkoone ku ssenga oba nkoone ku maama mugambe maama ndi mulamu, maama ndi mulamu nga sisobola. Kati we nali nkyali awo neebase anti bw'ofa bakubika olugoye musawo gye banzijanjabira ngenda omuwulira nga ajja ng'ajjaako nagamba nange omwana gwe mbadde nzijanjaba obulungi afudde ki mulaki mwamutwala. Olwo nno omusawo w'okukyala eyali anzijanjaba so no w'e Kampala neŋŋamba singa musawo ankwatako nampulira. Kati musawo agenda bagamba tubikkulireko ku mulambo mubikkuleko ndabe okumubikkulako nga lino eriiso lidda waggulu bwe riti nga musawo agamba ono omwana Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebale kutya mwebale kusubscribinga. Nino omwana w'obuwala olunaku olwaleero omwana ono yafa n'azuukira. Njagala okuwulira ku mboozi ye biki bye yalaba nga afudde. Omanyize bino ebintu ninako pastor omugwe nawulira abyogera. Ninako omukadde waliwo blog omu bamuyita Zanero kati essaawa eno akola nnyo amawulire ga Nupwe. Yagenda n'akola ku mukadde ye ebwa Bugerere yayogera mbu neefa nemala ate neba nenkola ntya okubiri yono. Bannange woba nga oli eyo
nyiga kagamba ku subscribe okubeera nga otuyungako oba oli ku Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, beera nga otufollowingako bulambalamba. HK Furniture Workshop wetuli tukola furniture omulungi ow'omulembe. Banaye mumpagire, nsaba buwagizi bwammwe nfukamidde mumpagire. Abalina zi single room jijjuza, alina apartment ya girlfriend wonkubira essimu nzije tumuteeremu ebintu, tofaayo nze ndi ssenga w'abaana nja kutegeera. Abalina side chick, omwana w'obuwala omufunidde ennyumba gireeti tugiteekemu ebintu, nze nja kutegeera, nze ndi ssenga w'abaana. Nsanyusa okulaba nange okuwuliriza. Oli otya? Ndi bulungi. Oli fayini? Buuza ku batulaba. Abatulaba mbalamusiza. Amannya agange nze Nakaayi Jovia. Ge mannya gange. Nsanyusa okulaba. Nange okusiima. Olwatuuka wafa otya n'ozuukira? Olwatuuka nali mbeera ne maama ne taata. Kati nga tubeerawo awo okuva mu buto okuva lwe banzaala nga ndwala nenkula nga ndwala nga nze siva ku gundi, sivaako kanula, sivaako okisigeni, nga bikaseera we banzijanjaba wiiki eno, wiiki endala nja kulwala, nja kunsangako kanula. Nga mbeerawo awo nga mpitibwa mu bulwadde nga nzija nkula nga bwe ndwala. Sivaako kanula, sivaako okisigeni, nga bwe bankebera obulwadde bagamba ndi mulamu. Nzija nkula nga bwe ndwala. Kati nga ngenda ku ssomero ntuuka ku kibiina ekya P5 abagamba omwana tetukyamusobola, omwana aba yakatuuka wano mbw ate mulwadde mujje mu mukimu. Taata n'agamba ono omwana ebyokusoma abiveeko abeere ewaka. Nga nange mbeera ewaka ne bazadde bange nga bandabirira. Kugamba abalinga bagamba nti ssente ze bakola za kulabirira nze. Buli ssaawa bwe mbeera leero nga ndi mulamu, kyogenda kunsanga nga ndi mulwadde nga sitegeera. Nga mbeerawo awo. Nga muli kiki ekikuluma? Nange simanyi. Owulira general body weakness n'ovaako? Kati nyinza obeera awo ne bagamba tugende tumukebere. Okunkebera siina malaria, siina birwadde ebirala, naye ng'ogenda nga ngenda mpola mpola nga nfeitinga nga nsikondoka nga tesiina asima. Nga babeerawo awo nga banzijanjaba nabo tebaakoowa. Nga nkula, nzija nkula era nga bwe ndwala nti Dijja nayitibwa mu by'okusoomoozebwa bingi nga ndwala. Nga nange kale nga nze omulwadde nga ngamba nja kutereera nga nange mbagumya. Nkula era nga nkula nga nva mu buto nga ngamba we naakulakulamu ne nfuuka muwala nyinza embeera eyinza okutereera nga bigaana. Ebyokusoma byagaana, tewaire basobola kuŋŋamba nti jangu okole wano, sisobola genda kukola. Ngamba kaŋŋumire waka kasita bandabirira banzijanjaba. Mbeera ne taata ne maama nga be bandabirira. Ekiseera kituuka senga ng'agamba oyo mwana mumpeerezeeko mbeereko naye ndaba yanfaanana nnyo. Senga oyo yali anjagala, yali muganda wa taata. Nga taata agamba omwana ogw'otwala onaamusobola, mwana wange alwala. Nga senga agamba mwana yanfaanana nja kubeera naye. Nga senga ajja ewaka nga boogera ne maama ne taata ng'agamba mutwale. Nga ngenda ewa senga. Senga bambi naye teyatondwalira kuba senga twali tubeera mu kyalo. Kati nga senga wange yabeerako mu tawuni. Kati ng'agamba eby'omukyalo biyinza okuba nga bigaanye mumuleete e Kampala. Nga senga ajja ng'ajja nga nkima nga ntwala e Kampala. Nga ntwala mu malwaliro gano ag'ebbeeyi manyi gano aga gavumenti agasobola okukebera obulwadde. Ntwala e Mulago nga bankebera
bagamba nga bankebera siriimu bayinza ogamba omwana tumukebere ne siriimu bannaye egenda kuyingira mu ddoboozi lyaffe nange nga senga ntwala senga teyakoowa naye ngagamba nja mulabirira omwana wange nga senga ntuuse wakaawe tutuuka ewaka nga ngamba ngenda mutwala mu malwaliro bamukebeere bantwala mu malwaliro anti eri ewaffe baali tebasobola kuntwala kujja nti bantwala mulago okunkebeera kuba kyali kyalo nga nange ngamba senga tugende kuba obulwadde bunnemeddeko kuva mu buto bwannemesa okusoma nga senga antwala emulago bankebeera siriimu naye nga bannalwala siriimu nga simanyi byonna byonna nga babikebeera results nga zivaayo nga sirina bulwadde singa nga agamba omwana wange biki ebimuluma omwana atuuse ewaka kati nze natuuka ne ŋŋamba oba bino ebirwadde ebiganda byebinnuma oba byebimalamu amaanyi mbeerawo ngenda okulaba nga ngenda nfa mpolampola nfeyitinga banjoola buyoozi nga banteekako mazzi biki oxygen embonzisiza omwo nga ngenda okulaba nga nze nzira engulu kuba nze nga ntuuka nga ndikireetera ebyo ayinza okuba nga asima bakebera asima nga si asima nga mbeeraawo muleete ebindazi tulye otulotugwe singa nga gamba nja kubeera naawe mpolampola senga teyakoowa nga mbeera ne senga leero wembeera mulamu nga ndi ewa senga nga ndi mulwadde kati wenabeeranga ne senga wenajja ewa senga nga senga ng'agamba sigenda kukubiranga bazadde bo kubagamba nti nno oba ofa oba oli mulwadde ebyokulya tebikubalamu mbeera focus ng'alina kuguma kati neŋŋamba oba ŋŋambe senga akubire ku taata nti nno obulwadde bunnuma nnyo bukunyiikiridde gwe ng'owulira otya nga mpulira bubi nga mpulira obulamu bugenda neŋŋamba kasa senga wange yanzira bulungi ajja kunkwata bulungi ndaba tuli Kampala ebyomukyalo nga nabyerabira kuba oyinza obeera ng'oli mu kyalo bakujjanjaba nga totereera okola kino na kino woddiramu akangulwangulwa nga okola kino na kino naye nga senga yaŋŋaana okukola ng'agamba beeraawo ne woba ofunyemu amaanyi beeraawo ng'otudde konze nga senga nzijanjaba kati lumu obulwadde bwajja neŋŋamba senga nga mpulira amaanyi ganzigwamu nga senga agamba tugende mu ddwaliro ngaleeta entambula nga bantwala mu ddwaliro bantuusa mu ddwaliro nga banteekako amazzi banteekako oxygen nga nzira engulu kuba senga aba obulwadde yabukolaki naye nga yabumanyidde alinga abeewaka nga nzira engulu nga senga agamba tugende tuddeyo ewaka obuwozi engulu tuddeyo ewaka naye nga nina okumalayo eddagala eryo lye baba bakoze eki baba bampadde nga tuddayo ewaka mbeera ne senga ne wayitawo omwezi gumu neŋŋamba nyinza okuba nga naatera okukola ki okutereera olaba leero nyiikiridde n'empeza omwezi nga sinaba kuddamu kulwala naatera okutereera nga mbeera ne senga nti sina gwe nsobola kukola tebajja kuŋŋamba nti genda okole wali asikola kati ngenda okulaba era ng'obulwadde bukomawo mpola neŋŋamba leero ndowooza bugenda kuntwala olaba badde bundwisizaawo nga siwulira kikijja ne kintuulako wano leero bugenda kuntwala singa ne mugamba senga maanyi nga ganzigwa obulwadde tebukomyewo naŋŋamba mwana wange natereera koze senga nja kutereera olaba leero mmaze mwezi ndowooza leero bwe banantwala mu ddwaliro nenkomawo nyinza obukola ki obulwadde obutadda senga ntwala banteekako amazzi nga banteekako oxygen nti mba nina okusizamu oxygen okuzza obulamu like walina ekikyamu ku mawugweko
nga ne ku mawugwe baabikebera nga sina bulwadde bunnuma nga nzenna ndi mulamu. Bwali bulwadde Buganda ndowooza nga tebamanyi bataata tebwali bulwadde Buganda singa baali bamanyi nenva ewa taata wange nenzija ewa ssenga nga byonna bagamba ndi mulamu. Kati bwali bulwadde kibuzungu simanyi. Wali tolina musaayi gumala? Musaayi nali nina. Kati kyali ki? Nange simanya nti yaddija. Kati mbeera mu ddwaliro. Oba byali byakika? Simanyi oba byali byakika. Mbeera mu ddwaliro mpezaayo ennaku 4 ndiko okisigeni. Nga senga tasobola kubira taata nti noba omwana afa. Nga mbeera awo ne senga anti sikyategeererako ddala. Nzisiza mu byuma nga senga agamba kaŋŋume n'omwana. Abalungi abatulaba ku HK Media tuwulire mwana muwala Onyako Olwaleero agezaako okutunyumiza emboozi ye. Nze bino ebintu nali mpulira biwulire ninze kuwulira yafa atya. Kati nga senga we yantwalira mu ddwaliro awo. Ebyo byonna wali gwe obiwulira? Nga ntya ng'ebigere binnyogozera ng'owulira? Nga mpulira nze nali neewulira nti nno nkyali mulamu. Naye bo nga bagamba nti nafudde nga sobola kwenyenya bagamba nti nno nkyali mulamu. Naye nga bo bakanya kaaba senga ng'akaaba ng'akubira taata. Kati taata nga bagamba mutegeke omwana muleeta muteekewo omufaliso ko nze mpedde. Kati nga ngamba nkole ntya okutuusa eddoboozi ewa senga nti nkyali mulamu kubanga abasawo bagambye ddono omwana muki mufu tumutwala mu ggwanika ko senga omwana we temutwala mu ggwanika n'abawaayo ndowooza ssente ne batantwala mu ggwanika. Kati senga n'agamba mutegekewo okukola ki okuteeka omwana omufu omulambo naye nga byonna bye boogera mbiwulira nga sisobola kwenyeenya. Kati maama we yatuukira awo yampitako awo nga neebase ne ŋŋamba maama sinnafa tokaaba nkyali mulamu nga maama akanya kukaaba nga n'agenda n'asisinkana senga ng'olwo omwoyo gwange gwagenze dda ki mu ggulu. Kati ne ŋŋamba bagambe ntya tino nkyali mulamu. Kati awo ne banteekamu ambulensi nga mpulira naye nga omwoyo gukyali mu bbanga awo naatera okugenda mu ggulu okutuuka mu ggulu kyali mu bbanga buli kimu nkirengera. Nga banteekamu ambulensi nga mpulira banteekamu ambulensi nga bagenda bavuga nga bwe bakaaba. Kati nga senga amugamba nsooke mulindeko kaaba tujja tumale otuuka ewaka. Neŋŋamba kati bannange nze neewulira nti omwoyo gukyandimu naye nga ogw'okufa nga gwo gwagenze dda mu bbanga. Neŋŋamba tuuka mu ggulu. Watuuka ne mu ggulu? Natuuka mu ggulu saasigala mu bbanga. Tuuka mu ggulu. Olwo ng'omubiri gwe guli mu ambulensi? Gukyali mu ambulensi ze ntuuka mu ggulu. We ntuuka mu ggulu nsanga omusajja. Omusajja yali mweru ng'era ayina ku kiwago ng'ayambadde byeru yenna. Nga osooka ng'abagamba gwe wakatuuka simba layini wano nga nange nsimba. Kati nga wentunula bwe nti nga ndaba abantu abamu ekimu gyalinga mikwano gyange be nali nga nsoma nabo. Kale waliwo mukwano gwange nali nsoma naye ye naye yafa. Kati ntuuka nga mulaba ye yali mu maaso nze nga ndi mabega kuba mba naakatuuka ngamba musimbe layini. Kati nsimba layini nange nsimba layini. We natuuka mu ggulu ne ndaba ng'eri waliyo omuliro ogutazikira sayidi eri ng'eno osooka n'osimba layini. Kati omusajja wagamba wojja mu maaso n'omutuukira maaso nga kugamba gwedde eno wakutunuulira nnyo talina kigambo kyakunyega nga kugamba gwedde eno. Kati wogamba nti gwedde eno
mugenda sigala muyimiridde wagamba nti gwe nawedde eno nga namwe musimba layini endala eyammwe ey'okubiri kati abasigala ku eno basigalawo nga bayimiridde kati ababeera eri nga babagamba muyitemu muyitaawo we bayitaawo waliwo oba kiringa empuku naye ng'eyaka omuliro bakugamba eri mu bbanga naye ng'eyaka omuliro mwolina oyita nga nsigala no nga nyimiridde olwo nno ndabye omukwano gwange naye yafa si muganda wange naye yafa nga nsanyukira ngagamba nawe oze eno konze nange nzize naye nga eri ebyokulumbe nga nkyabiwulira ndi eno mbiwulira n'ebyomulumbe nga mbiwulira ngamba ate kati eno tugenda kukolayo ki sobola wuliriza gundi enzida bbiri nga mbeerayo eyo nga mbeera eno olwo nonfunye mukwano gwange kuba wotuuka mu ggulu tolumwa njala twala byakulya buli kaseera obeera okkuse neŋŋamba obeera okkuse tolowooza na byakulya eri omwoyo baba bagututte nga guli bulungi tolowooza nti nno byakulya nti oba enjala egenda kuluma bakuwa ekikopo ky'obuugi oba enjala egenda kuluma ofuna emmere nga mubeeraawo nga munyumya n'emikwano gyo nga waliyo emiti eginyirira nga giriko obumuli obulungi obumuli obweru kati obugizi ogamba tugende tutuuleko wali ne mutuulaawo ne mubeera mu mboozi naye wootuukayo mu ggulu ebyeno oyinza okuba nga tobimanyi ebifo eno otoyinza kunyumyayo mboozi zeeri mubeera ku birala mboozi ndala ze mubeerako eno eyo mwali ku mboozi ki omubuuzaako kati oyinza okubeera kati nze bwe nasanga oyo mukwano gwange ne mugamba gyebaleko kati ebyeno biri bitya naŋŋamba ntobuuza byeno biri bitya gwe beerawo bubeezi beerawo bubeezi awo obudde tebuziba eba mubeeraawo neŋŋamba kati bantuusa ewaka maiti bagitwala ewa taata eyange naye nga mpulira olwo ng'ovuddeyo eri mu ggulu okomyewo eno nga nvuddeyo kati kuba we natuuka eri ne baŋŋamba omwoyo ogwo guddeyo kati ŋŋenda okulaba nga nzira mpola nga mpulira ebyeno ewaka we baali bantuusiza nti we bagenda okunziika kati we bantuusa nga nange nsooka nga nkola ki nga mbeeraawo nga mbawulira byonna bye boogera enteekateeka z'okuziika nga ekizindalo kyonna bye bikyogera mbiwulira nga ŋŋamba nga sobola kwenyinya bwe nti oba nkoone ku ssenga oba nkoone ku maama mugambe maama ndi mulamu nga sisobola kati we nali nkyali awo neebase anti bw'ofa bakubikka olugoye musawo gye banzijanjabira ngenda omuwulira nga ajja akaaba nagamba nange omwana gwe mbadde nzijanjaba obulungi afudde ki mulaki mwamutwala olwo nno omusawo w'okukyala eyali anzijanjaba so no w'e Kampala neŋŋamba singa musawo ankwatako nampulira kati musawo agenda bagamba tubikkulireko ku mulambo mubikkuleko ndabe okumubikkulako nga lino eriiso lidda waggulu bwe riti nga musawo agamba ono omwana waabadde engulu nga bw'atyo bwakola ki bw'abadde abeera kati nga ntandika okubaamu akalamwe nga wankwatako wano awulira nga nzisa mpolampola obulamu bwange bubanga obutandika okudda nga musawo asooka naye ng'atyamu ng'afulumako wabweru ng'ayita maama kamugamba omwana oyo nga ndaba obulamu bwe butandise okudda olwo nno naakamalawo ki olunaku 2 n'agamba ekyo kyali kimutuuseko kuba era ne waalwala abeera ku okisigeni musawo agamba maama
agenda okuddamu era babikuleko ngeri bampumba ng'eriiso lisigala litunula bwe riti nga lwe bampumbako ng'eriiso lisigala litunula n'agamba ono omwana mulamu n'omwana mulamu kati we nabeeraawo ngamba musawo weebale kujja kati mutima ne ngamba ekitegeeza abantu abasinga babaziika balamu nga mutima we ngamba yatuuka ne muggulu oba ddala bituufu wali ofudde ndowooza nali nfudde naye nga sinnafa nakuddiramu nafa okufaako nafa ne ŋŋenda mu ggulu omwoyo ne gukomawo bukomi ndowooza nali sinnatuukiriza bisaanyizo byange. Wali okyalinayo emyaka gyo ku nsi? Nali nkyalinayo emyaka gyange ku nsi. Kati musawo n'agamba ono omwana tumutwale mu ddwaliro. Nga maama agamba omwana ono tusooke tukole tutya. Wano we bakubikkule amaaso ne gatunula abali awo tebadduka kuba bannaye omuntu nga bamubisenga afudde. Kale senga teyatya kuba senga wange yaliwo yali anzijanjaba ne maama yagamba omwana walwala bwate bwadda kati ng'abantu abasinga babiwakana ne bagamba tasobola kubanga ki akyali mulamu we wakuziikibwa ko musawo temuziika mwana wa bendi tumutwale mu ddwaliro tulaba batagenda kudda ngulu. Nga maama agamba mwana wange ebbanga lyamaze ng'ali wano wansi tukaaba tusooke tumunaazeeko tulabe. Nga maama banzija waawo mu ddiiro nga bantwala mu kiigo nga bannaaza era bansitula ng'omulambo kuba nali sinnabakola ki gana amagumba okudda kuba gonna gaali gakakkanyadde naye nga ntandise okukola ki okwewulira obulamu nti nno bukola ki bukomawo naye nga sobola agamba maama ndi mulamu musawo ndi mulamu. Kati nga musawo agamba ono omwana akyali mulamu si wakuziikibwa ne ŋŋamba kitegeeza abantu abasinga babadde bakola batya babaziika balamu singa basooka ne babalwisawo atirisiti awo ennaku nga 2 ne balaba nga bannaaza nga banziza mu ddwaliro. Ntuuka mu ddwaliro nga banteekako amazzi nga musawo ankebera nga naweddemu amazzi nga nteekako nga naye byonna bye boogera mbiwulira naye nga sinnabakola ki kutuuka kwatuza bigambo nti nno mbadde nfudde oba nfudde ekyamazima nkomyewo bukomi nga sisobola bagamba nga musawo anteekako ebintu ebissa nga bantandika okumpampingisa kati ku oxygen nga ntandika okusika obulamu kumukumu nga ŋŋamba nga ndaba maama nga maama nali mulaba naye nga sobola mugamba nti maama mbadde nfudde nga ndaba maama nga waali awo naŋŋamba mwana wange otubadde otutiisizza nnyo mwana wange tukaabye era abantu gye bali ewaka ko nze maama obwedda mbiwulira byonna enteekateeka z'olumbe kati nga ntandika okujja nga njogera nga nanaagira. Olwo mu ddwaliro mazeemu ennaku 3 kati olunaku olwokuna nenjogera kale nembeera nga njogera bulungi nga sikyasobola kunanaagira nnyo ngamba maama obwedda bye mwogera nkola ki mbiwulira naye nga sobola bagamba nti ndi mulamu naye obwedda byonna bye mukola nga mbiwulira nga mpuli kati awo nembeera mu ddwaliro nga bwe bakyanzijanjaba. Bannaye omwana ow'obuwala olina emboozi yadde enkuba ebadde engulubya bwenzeeno bwenzeeri naye wano wentudde alhamdulillah nkakasa tujja kimaliriza. Kati madamu Dija okuzzaayo eri emabega lw'ennafa kati nali bakantuusa mu ddiiro nga bakola ku nteekateeka z'okuziika nali nga mpulira nga batandika okusonda ssente gundi ndeeseeyo bweziti kati anti obumanyi oba wakafa bafumba obuugi mazima ddala nawulira ne mukwano gwange ng'asaba obuugi ne ŋŋamba nali manyi yannumirirwa naye tannumiriddwako nampeera yali alina okunywa obuugi naawe kati gwe wali ofudde anti kati nze nali nfudde naye nga neewulira nti sinnaba
nenga kimanyi wekka ino ffe ku nsi twali tulaba mulambo mufu kati nga bakola enteeka z'okuziika awo bakolera enteeka z'okuziika sawa y'okuziika awo omusawo weyajjira nga ndabira ddala nga ewaka wona wajjuddewo abantu emmotoka nga zonna zijjudde ningamba kati ngenda kukola ntya okubakakasa nti no sinnafa nga sobola kukoona ku muntu sisobola kwogera naye musawo yakola ki yeyanyamba najja bwe yajja kwe kumbikulako kwe kulaba amaaso musawo yeyanzijayo naye baali bagenda kunzinga nga ndaba bamala okunzinga banteeke mu keesi bwe baba kunzinga nandibadde sisobola kwenyinya bwe nti kyovola abantu abasinga babaziika nga bakyali balamu kati awo ebyokuziika nga awo bantwalira mu ddwaliro awo nga ntandise okudda engulu we nanyumiriza maama ne mugamba maama mbadde mbiwulira naye nga sobola kugambako nti nno maama nkyali mulamu nga maama bakanya nabo kunzijanjaba kuba mu ddwaliro twamalamu ennaku ttaano awo nintandika okwogera bagamba kati maama n'agamba ekitegeeza abantu abasinga tebamanya nti nno abantu abamu baba balamu bwe baba baziise. Ono si waakubiri eyanyumiriza ku by'okuziika oli omuvubuka Shafiki eyangamba bamuzinga mu mbugo mbu naakuba omulanga n'agamba jjajja ekyalo abantu ne badduka. Kati awo taata n'agamba ab'ewaka abali bazze okuziika nze omwana wange mulamu kati abali bazze okuziika bayitanga bwisiki mu ddwaliro nga bazze okundabako bagenda okutuukayo nga kituufu ndi mulamu obulamu butandise okudda nga njokya ne bagamba kati abantu abasinga batandika okugenda nga bagamba tuyinza okuba nga tuziika abantu baffe nga bakyali balamu tusooka nga balwisangawo oba netusooka ne tubeekebejjanga bulungi sikumala kuziika muntu ng'akyali mulamu kati awo obulamu bwange kwe kubanga bukola butya bukomawo kati mbeerawo banzize ewaka nembeerawo ne taata kati naddawo okwo nemala emyezi nga sikola ki nga sirwala kati obulwadde bwe bwajja kyamazima nafa ebyaddala ddala nga sobola nakuwulira nga sobola kwewulira nga luli taata we baabika waddamu n'ofa naddamu n'enfa taata we baabika ne bakitwala nti ize nti ewaabo bandiba bali mu katemba naye nga wali madamu Dijja nabeerawoko emyezi nga 6 nga naakaddawo nembeerawo emyezi nga 6 nga mbeerawo naye kati buli obulwadde obwalinga bunzijira nga bujja ne butwala nekijja nekintula mu kifuba nga tekikyajja kati nemanya nti nkoze enki nzizeewo nga nsobola n'okukola ki okwekolerako ku buli mulimu kwegyo emyezi 6 gye namalawo egyo emyezi 6 nagitambulangamu nga ndi bulungi naye kati obulwadde bwe bwajja bulwadde bwantwala lumu saamanya n'enfa. Obulwadde bwakutwala n'ofa kati nga wooli ate wazuukira otya? Wazuukira otya? Tubuulire. Mwalimu mu ddiiro mwalimu basenga n'abantu b'okukyalo nga bwebamanyi kati abantu b'okukyalo ne bafulutuka 10 ne bava mu ddiiro kati bagenda madamu Dijja nga wali ofaafa anti nga nawe womanyi obulwadde bwange bwe bwalinga bujja nga bulwadde bwakufeitinga kintu kibujja nekikutuula mu kifuba ogenda olaba nga obulamu tokyalina kati wali we nabeerera omulwadde wali nga okufa okwasooka nenzirawo we naddawo kugina emyezi 6 gye namala nga sirumbibwa bulwadde kati obulwadde bwe bwajja nga bunnuma naye tebwagira nga wali we bwalinga bujja nti bujje buntwale nga siwulira wano basooka ne banzijanjabako era akatonotono
kati nagenda okulaba nga mbeera ne taata kuba wasenga saakola ki waddayo saddayo ye wasenga bakuziika ku nasigala gye banziika wofiira bakuteekeyo kati obulwadde bunnuma nfa we nafa saddamu kutegeera byaku nsi nga bakolaawo ebyokuziika bakola ebyokuziika kitegeeza kolo wali tofudde wali just ozirise nafa ne bakola ebyokuziika nga sina kyentegeeraawo kati we nafa nga taata akola ki ng'agamba ab'okukyalo nti nno mwana wange akoze ki mwana wange afudde kati ndowooza ab'okukyalo ne bamubuuza mwana ki afudde ndowooza n'abagamba ono wa bulijjo ono atera okukola ki okufa kati ne bagamba abo batandise kafuula akazannyo abamu tebajja baagala mabugo abamu tebajja kati ab'eŋŋanda zaffe baganda ba taata be bajjawo basenga bakojja ne bakuŋŋaana naye nga ab'okukyalo bagamba abo baagala mabugo nga taata yeekolera ku by'okuziika bye ng'awo si kyalina kyentegeera nga taata akola ku by'okuziika bye wakola ebyokuziika bye nga nzinga nga basima ekinya nga banteekayo baba banteekayo abantu abaaliwo awo abatonotono kuba luli baalinga bajja bangi ku luno bajja batono kati aba banteekayo era nga nja simula kati era nga bantu nga badduka nga bantu bagamba ono omwana abadde ki batandise mufuula katemba nga basooka nga bazingulula bagenda okuzingulula ng'era ndi mulamu nga bakwata taata wange nga bamukuba emiggo omwana ono abadde ki katonda aliko mpewo za kika omwana abadde ki oba muziika muntu mulamu nga taata bamukuba awo abanzijayo mu kinnya nga bantwala mu nnyumba nze nalaba taata bamukuba nga nze sitegeera biki biriwo bwe bantwalira mu nnyumba nga ntunula bwe nti naye nga sikola ki sibitegeera olinga yali avudde mu tulo nga ninga eyakazuukuka akava mu tulo kati nga bantwala mu nnyumba ngenda okutuuka ewaka era nga ndabawo abantu nga baŋŋamba naye gwe omufudde katemba nga sobola kukola ki kubanyega era kati newondabira wano nyinza okubeera nga nkyali wano noofa nenfa tofiira wano bannaawe naye nga ebintu byempiseemu emabega madamu Dija kati neebuuza bandiko mpewo za kika oba birwadde ki nange sibitegeera naye nsaba kumpa ku magezi oba neetambulireko naye nga sirina bulwadde ki bunnuma ngenda okulaba nga nfa abalungi abatulaba this might sound funny manyi nti abamu mugenda kuwakana naye mu Uganda buli muntu alina ebizibu bye byayitamu sijajinga muntu ate siremera ku kintu wabula nze nzikiriza ebyo abantu bye bambuulidde gwe wenna yali awulidde ku kintu ekifaanana bwe kiti noonyaako mu inbox yange namba yange weeri twogere mujje munguleko fanicha bannange temunsuulirira nze wammwe gwe ng'oli eyo ng'olina side chick oyagala tumujjuliza ennyumba nze ssenga w'abaana nkuuma ebyama nja kuteera mu colours ennungi omwana ow'obulenzi noonyaako tugende tuteeke ennyumba muki tuteekemu ebintu mu nnyumba y'omwana ow'obuwala yes mpozi ate njagala okubajjukiza nti abalina emboozi munoonyeko ku namba yange y'essimu nga bwe mutera okukola temwetya manyi n'okubabikako ku face kubanga twetaaga okuwulira ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga mwebale kutya mwebale kusubscribe nga nze Hadija Kigozi assalamu alaikum